wansi wake naye nga bakulye constantly abadde mu kifo kimu batutuke essaawa nnya naye lwomutwalirize mu ssaawa loza 12 webatwalire ku safe house naye ebbanga lyona nga safe house kijebala we can't tell naye kuba batwambaza obukookolo owoozaawadala kuli wansi opportunity yonna zebabadde bakuteera omutwe waggulu olwakuteekako akakookolo so twagenze kusafaka sawa 12 twabiride mu kkoolo bebakutte ku ssaawa naye nga tokyakyemba tutambula hampu bazikubanga webaagala naye nga n'omukoonako bwoti wadde hampu yekubye mbo so paka lwenasalindalize dispat obweddayo tebakolako bino biri wansi mmotoka biri wansi mmotoka because oteeka omutwe wansi w'omutwe gw'emmotoka nga tolina bwekyusiyo but ne batusesema ssaawa nga 7:30 ogw'ekiro twagenza okubuuliriza nga batusudde kiro baadde bavuga motoka ne babamu ne mufulumafu ne batugamba musigale wano amasimu gammwe wali amasimu jjukira baadde bagatugjeeko bagasigaza kakati ne bagatuwa bwe baadde batujja mu detention center mu safe house ne batuwulira kino kyabadde kyani ne bakikuwa so amasimu ne bagatuddiza nga batusuula ne batuleka awo twagenza okubuuza nga tuli kiri Salama Road emmotoka jjukira twali twazireseeyo ne tulinnya booda kati bwe twayingidde mu Makindi abantu biyimita amawulire gasaasaanya ne bagamba bano wedda bwe tunoonya ne tufuna omuzira kisa yabadde w'ebukomansimbi ng'amanyi Kayemba so n'atutwala ku mmotoka ne tupiikira emmotoka mwabadde mwazireseeyo gye babadde tuba twabadde twazireseeyo ku police station eri Akazango embeera jjukira twali twakwogera naawe SG nga waliwo polling station gye twabadde adda eddoboozi ly'eggomba